naffe atwegatteko mu kisibo kya Kristo tusobole enkana lisobole okuwera awo nno olw'emirundi emingi tulemerera okukola byaba tusabye okukola tutemerera okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abakristo ababatizibwa tutemerera okuba ekifaananyi ekirungi eri abo abatulabirako. Mukama tumwetondere atusaasire tusobole okukyanaasiima ekitiibwa kibeere kitaffe Katonda ne mu nsi eno emirembe. Ekitiibwa kibeere kitaffe Katonda ne mu nsi eno emirembe. Tukusinza, tukutenda, tukugulumiza, wakola bya kitiibwa nnyo weebale. Ekitiibwa kibeere kitaffe Katonda ne mu nsi eno emirembe. Ekitiibwa kibeere kitaffe Katonda ne mu nsi eno emirembe. Yesu Kristo mwana wa Katonda, akaliga ka Katonda, Kristo mwana wa kitaffe. Ekitiibwa kibeere kitaffe Katonda ne mu nsi eno emirembe. Ekitiibwa kibeere kitaffe Katonda ne mu nsi eno emirembe. Gwajjawo ebibi by'ensi tusaasire, saasira Mukama Katonda. Ekitiibwa kibeere kitaffe Katonda ne mu nsi eno emirembe. Ekitiibwa kibeere kitaffe Katonda ne mu nsi eno emirembe. Yesu Kristo mwana wa Katonda, akaliga ka Katonda, Kristo mwana wa kitaffe. Ekitiibwa kibeere kitaffe Katonda ne mu nsi eno emirembe. Wamu ne Mwoyo Mutuukirivu mu kitiibwa kya Katonda Patri. Amina.
twegayirire. Ayi Katonda ow'amaanyi nannyini buli kirungi kyonna, tusseemu okwagala erinnya lyo n'okujjumbira eddiini. Ebirungi bye tulina bijjanjabe, bikule ate nga bikuze bikuume, ng'otuwa okutakabanira empisa ennungi. Wa Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo, awanga anaalamula amu nawe ne Mwoyo Mutuukirivu, Katonda emirembe n'emirembe. Amiina. Weetwaze lw'olifuna omukisa mu maaso ga Katonda. Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo kya Siraki omutwe ogwokusatu olunyiriro 19 okutuukira ddala ku 31. Mwana wange, beera wagonjebwa mu kutuukiriza emirimu egyo, ogenda kuganja okusinga omugabanguzi. Gy'okoma okubeera ow'ekitiibwa, gye wandikomye n'okwefeebya. Olwo nno Omukama akuddiramu, kubanga newankubadde ng'obuyinza bw'Omukama bunene, akkiriza ekitiibwa abantu aba wansi kye bamussaamu. Tewali kiwonya ndwadde ya muntu mwekuza, kubanga ettabi ebbi liba limaze okumusimbamu omulangira. Omutima gw'omuntu omutegeevu gulowoolereza ku ngero, okutu okuwuliriza kye kirooto ky'omugezi. Ebyo Mukama yabyogera. Katonda yeebale. Yimba olw'okwebuulirira tube ne Zabbuli 67. Ekiddibwamu. Ayi Katonda, omwavu wamutegekera ennyumba ku lw'ekisa kyo. Ayi Katonda, omwavu wamutegekera ennyumba ku lw'ekisa kyo. Abatuufu basanyuke, bajaganye mu maaso ga Katonda, beesiimire mu ssanyu. Muyimbire Katonda, erinnya lye muliyimbire ku ntongooli. Nannyini linnya lye y'Omukama, mujaganyize waali ekiddibwamu. Ayi Katonda, omwavu wamutegekera ennyumba ku lw'ekisa kyo. Kitaawe w'abamulekwa alabirira bannamwandu. Katonda ali mu kisulo kye ekitukuvu. Katonda abasuuliriddwa abategekera enju, abasibe abajjayo n'abatuusa mu kwesiima. Abajeemu bokka be babeera mu nsi ey'obugumu ekiddibwamu. Ayi Katonda, omwavu wamutegekera ennyumba ku lw'ekisa kyo. Ayi Katonda, obusika bwo wabuwa namungi w'enkuba, wabuzzaamu amaanyi nga bukooye. Eggana lyo lisula mu bwo. Ayi Katonda, ku lw'ekisa kyo wabitegekera omwavu ekiddibwamu. Ayi Katonda, omwavu wamutegekera ennyumba ku lw'ekisa kyo. Oluganda tulinawo tuyingire twandiza mu gakusanyusa obwanyi. Hallelujah, 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 hallelujah. Omukama abeere nammwe. Nawe abeere naawe. Evanjiri y'Omukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luuka. Ayi Mukama otendere.
nga bagobereza ebifo eby'ekitiibwa, n'abagerera olugero n'abagamba nti bwe bakuyitanga ku mbaga ey'obugole totuulanga mu kifo kisinga bulungi, si kulwa nga waliwo omulala ayitiddwa ate ng'akusinga ekitiibwa. Oli yabayita mwembi n'ajja akugamba gisegulira ono mu kifo ate olwo n'osooka okuswala ng'odda mu kifo ekyennyuma. Oyitibwanga ogendanga n'otuula mu kifo eky'emabega. Oli yakuyita ng'azze alyoke akugambe nti munnange semberayo waggulu olw'ofuna ekitiibwa mu maaso ga bonna b'otudde nabo, kubanga buli eyeekuza alitawazibwa na buli eyeetobaza aligulumizibwa. Awo n'agamba oli yali amuyise nti bw'ofumbanga ekyemisana oba ekyekiro, eranga kuyita mikwano gyo oba baganda bo yadde balirwana abo abagagga, kubanga oboolyawo nabo ne bakuyita ne bakuddiza bwe batyo. Gwe bw'ofumbanga embaga oyitanga baavu, baseege, balema, bamuzibe, olibeera n'omukisa kubanga tebalina kye banaakuddiza. Oliddizibwa ng'abatuukirivu, oliddizibwa ng'abatuukirivu bazuukira. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Ogulumizibwe Yesu Kristo ayogedde naffe, ogulumizibwe. Twongera okuyisa mu kitambiro kino ekya mmisa ekitukuvu mu mbeera gyetulimu kati. Wone okandibadde mu kereziya eri waggulu olwaleero, naye olw'okutawankana twafunamu ennaku byalabegako awo, ng'omukulu yalina kujja Lwakutaano n'abeera ku Lwakutaano ne ku Lwomukaaga eggulo ate n'agenda. Olwali yandibadde Sande ya bulijjo okusoma ate n'okukisa. Naye mu mbeera eyo twetadde mu masomo ga leero kye gatusabye munnange twetowaze ate byonna bisobole okutambula obulungi, kubanga singa twamaze ne tugamba kati olw'okuba watukyankalanya obwedda naffe tubivuddemu tugaanye byekolere, naffe ne twekandaga ne tugenda nandabisa ate bulala. Awo nno embeera gye tulimu twatwetekeramu ddala eyo amasomo erisooka n'Evvanjiri gye tugambye. Ate ne Bikira Maria kitugamba mu Vvanjiri ye gye yayimba, abeekuluntaza yabajja ku ntebe n'agulumiza abatene, ng'agezaako era kukwatiriza kikolwa ekyo eky'obwetowaze. Mu bwetowaze bingi bituwangula, n'ababeeteeseteese okututuusaako obulabe bangi bakkaka ne bagamba ono kajje tukyamwagaza ki, kino kyatulaze kitumaze. N'oba oliawo n'abaganda kwe bajja olugamba tezekanakana n'ebisiki tezaaka, ono baakumamu n'oli n'akumamu, ebisiki ne byetuma mu kyoto nga tobisuumizaako abo ebiziba tezijja kwaka. Gira bisigundi byabweru zaake kyekyo nti singa gabeera mangi munda mu kyoto ne gayituma gati ate oba naaseesanga otya, ziba zinaalakirawa. Awo nno obukakamu obwo nti oba oliawo oluusi tuba twetaaga okuseebengerera abalala basobole okuyitimuka, ate embeera gye tuba tutambuliddemu esobole okubeera ng'ebeera nnungi. Mukama kyatusabye olwaleero ate tugenda okukwatiramunaku yebale kukkiriza n'amulesa yebale kwetowaza kukkiriza oba oliawo n'okukkiriza okubeera mu mbeera ng'eno. Kiriziya nnyinnya ebaleero enzigule bandibadde basobola okuddayo ne Kampala gye ziri ate zinyirira n'okusinga zino ez'ewaffe, naye nitukkiriza okubeera mu mbeera eno. Ano tusaba era Mukama kyatusaba nti munnaffe bwe tugenda okubatiza tumukuze mu mbeera eyo yemu mwetowaze, mu mbeera ze waka ng'abeera mwetowaze, mu kereziya ng'abeera mwetowaze, ate oba oliawo bwe tunaafuna ne faaza ow'enkya omulala, oba oliawo tunaafuna omuntu ow'amaanyi ennyo mu ggwanga omulala, mu mbeera erimu ey'obwetowaze. Tusabire nno Mukama atuyambe
kyomulamu waffe tubeere bakakamu ate nga bitusobyeko era tukitegeere nga tebisobye tulemeddwa okukakana tusobole okwekoba mu mutima twetereeze twongere okweteeka mu mbeera y'emu ate era twongere okumusabira naffe nga bwetwesabira tusobole ejja okutambula mu bulungi omukama abeere nammwe tuzaako omukolo gw'okubatiza naffe abooluganda abaagalwa ekereziya baanira nga yeegatta nammwe essanyu lyammwe mulimu neyeebaza katonda yabagirira ekisa n'abassa mu kitiibwa kye mulimu eky'obuzadde n'abagatta bw'ati ku mulimu gw'okussa omuntu omulala ku nsi. Katonda oyo ensibuko y'obulamu kati ayagala okuwa abaana baffe bano obulamu obubeera mu ye mwennyini abazaala ennyini mu mubisi n'emwoyo omutuukirivu n'abakkamu. Kale nno mmwe abazaala abaana abazadde b'abatiisimu ekisa lino kye musaba olw'okubeera abaana bano batiisimu mutegedde bulungi omulimu n'obuvunaanyizibwa bwetisse kwe kugamba okukunjula omwana ono mu kukkiriza akwate Katonda kyamulagira ng'ayagala Omukama era ne bantu banne nga Kristo bwe yatulagira mubitegedde. Mmwe abazaala omwana ono mwetegese okuyamba bazadde b'omwana ono mulimu gwabwe ogwo mwetegese. Bwe omwana abakristo kati bali mu ssanyu kulaba nga ogenda kutwalibwa mu bbo nange nkolako akawona k'omusaalaba mu kyenyi linnya lyabwe ate oluvannyuma n'abazadde bajja kulaba abooluganda abaagalwa twanjegere Mukama waffe Yesu Kristo nga tusabira omwana ono agenda okufuna sakramenti lya batiisimu. Tusabire abamuzaala ate n'abazadde bonna ate n'omuzadde we wabatiisimu tusabire n'abatize bonna. Mu kyamagero kino eky'okufaanana kwa Kristo abaana bano bazaalibwe ogwokubiri bafuuke bantu b'ekereziya omutukuvu. Tukikusaba Ayi Mukama. tusaasire ayi Mukama tusaasire Ng'oyita mu batiisimu n'okukkiriza bakole bayigirizwa abo ddala ab'Evangiriyo. Tukikusaba Ayi Mukama. ayi Mukama tusaasire ayi Mukama tusaasire bawe okuyisa obulamu obutuukirivu mu nsi batuuke mu kwesiima okutaggwawo mu ggulu. Tukikusaba Ayi Mukama. ayi Mukama tusaasire ayi Mukama tusaasire amaka gabe bulijjo gakume mu kwagalana. Tukikusaba Ayi Mukama. ayi Mukama tusaasire ayi Mukama tusaasire ne muffe ffenna enneema y'abatiisimu ebuto. Tukikusaba Ayi Mukama. ayi Mukama tusaasire ayi Mukama tusaasire anegera abatuukirivu basobole okuwaliriza omwana afuna okutuwalirize. Ayi Mariya omutuukirivu nnyina Katonda otusaabire Yosefu omutuukirivu otusaabire Yohane Batisita omutuukirivu otusaabire Abatuukirivu Peetero ne Pawulo otusaabire Linasi omutuukirivu otusaabire atuukirivu ba Katonda mwenna otusaabire tuzaako era mu kitambo eky'emisa kino ekitukuvu ab'enju y'omugenzi Pascal lukoma Nkoma Enkonge basabira emyoyo gy'abagenzi. Pascal Nkoma, Alisimira Nassali, Maria Namuddu, Yowanina Kyosiima, Paulina Nalweyiso, Aneti Namuddu n'abalala abagwa mu nju eyo. Omukama abawe ekyomiro eky'emirembe. Basabira n'omwana agenda okubatizibwa. Ayi Mukama omuyinza wa buli kantu bwe yatuma omwana wo omu yekka ajja alokola omuntu atuuse mu ddembe ly'abaana bo. Omwana ono ensi emulijjidde n'ebikimu byamu byonna wakulwana ne Sitaani n'emitego gye. Tukwegayiridde muwonye buli kabi ng'oyita mu kubonaabona kw'omwana wo ne mu kuzuukira kwe.
ono gw'olonze omugumye n'enneema ya Kristo asobole okulamaga obulungi yalaga mu bulamu obutaggwaawo. Tulina kumusiiga omuzigo gw'abalonde ogwa Sitaani mu kifuba. Wansigo musigo nokakasa mutumebo mosiba notula gwe Katonda nesinye ngonjagala nesinye tugenda kuwa amazzi agenda okubatiza omwana n'omukisa. Tegutemu nti Katonda agulumizibwe emirembe gyonna. Ayi Katonda paati omuyinza wa buli kantu ogulumizibwe, gwe yakola amazzi ge tunaaba ne tutukula era ne galeeta obulamu. Agulumizibwe emirembe gyonna. Omwana azaalibwa omu yekka Yesu Kristo ogulumizibwe, okukumula amazzi n'omusaayi nga biva mu lubiriizi. Eklezia n'azaalibwa ng'ava mu kufa ne mu kuzuukirako. Ayi muli mutuukirivu ogulumizibwe, guwali omuzigo ogwasiga Kristo oli yabatiza mu Yoludaani, naffe tusobole okubatizibwa mulimu gwe. Ayi Mukama, amazzi gano gwe wagakola gasobola okutukuza. Bonna abatizibwa banaazibwe bakweka ekibi, bazaalibwe buto, obulamu bwabwe bube bw'abaana ba Katonda ddala. Ayi Mukama, amazzi gano gwe wagakola gatukuze. Abo boolonze bazaalibwe ogwokubiri mu Mwoyo Mutuukirivu, nga bawe okubalirwa mu bantu bo abatuukirivu. Katonda agulumizibwe emirembe gyonna. Tuzaako okwegaana Sitaani. Mmwe abazaala abaana n'abazadde abatiisimu mu sakalamenti lino, abaana bano omwana ono gwe muleese olw'okwagala kwa Katonda ajja kufuna obulamu obujja mu mazzi ne mu Mwoyo Mutuukirivu. Emugama okumulabirira akulire mu kukkiriza kwe kwafunye. Obulamu bwa Katonda buleme kutuukibwako mu bbala lya kibi, agende nga yeeyongera buli lunaku mu bulamu obwo. Anti okukkiriza kwammwe kwe kubaleese, kale namugugu ogwo mwetegese okugwetikka. Mujjukire nti nammwe mwabatizibwa mweyisa mu ekibi, mwatule bwe mukkiriza Yesu Kristo. Okukkiriza kw'eklezia omwana wammwe ono kwagenda okubatizibwamu. Kale nno Sitaani mumwegaana. Ye tumwegaana. Ebyebulayi byonna mubyegaana. Ye tubyegaana. Mwemansulira ddala eby'emizizo byonna ebitagendera wamu n'okukkiriza kw'eklezia mwabatizibwamu, ddala eby'abalongo, eby'abakulu, amasabo n'engeri yonna ey'okwesiga ebitaliimu ebyo mubyemansula. Ye tubyemansula. Mukkiriza Katonda paati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi. Ye tumukkiriza. Mukkiriza ne Yesu Kristo omwana omu yekka Mukama waffe Maliya omubeerevu gw'azaala, eyabonaabona n'aziikibwa n'azuukira mu bafu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda paati. Ye tumukkiriza. Mukkiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, eklezia Katolika omutuukirivu, okuseetumuka abatuukirivu, ekisonyiwo eky'ebibi, okuzuukira okw'emibiri n'olumutaggwaawo mubikkiriza. Ye tubikkiriza. Ebyo tukkiriza. Ebyo tukkiriza. Eklezia Katolika atutwala. Eklezia Katolika twesiimira mu Kristo Mukama waffe. Twesiimira mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Mwagala abaana b'omwana ono abatizibwe mu kukkiriza kwa eklezia kubaleese, mwagala. Ye twagala. Inasi.
kubatizibwa twafuuka bana be, Katonda n'atusindika tube batume be, ne Mwoyo n'atuwa ffe tube ttaala, tube kizimbulukusa mu ggwanga lye. Mu kubatizibwa twafuuka bana be, Katonda n'atusindika tube batume be, ne Mwoyo n'atuwa ffe tube ttaala, tube kizimbulukusa mu ggwanga lye. Tugenda kumusiga omuzigo gwa Krisima ogw'obutuukirivu obwanga obutuukirivu. Katonda omuyinza wa buli kantu, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo amusumuludde mu kibi n'amuwa okuzaalibwa obuto ng'ayita mu mazzi ne mu Mwoyo Omutuukirivu, yennyini amusiige n'omuzigo gwa Krisima oguleeta okulokoka. Kati abalidde mu bantu be ddala, era asigale nno ng'ali bitundu bya Kristo ddala, omusaseredooti omulanzi era kabaka, okutuuka bituuka mu bulamu obutaggwaawo. Amina. Otugobe kositani, otuwe mirembe kunsi, otujuze n'amanigo Mu mubiri ne mu mwoyo. Linasi kati afuuse kitonde kiggya, ayambadde Kristo. Ekyambalo ekitukula kino kimujjukizenga ekitiibwa kye. Abazadde be n'eŋŋanda ze bamuyambenga mu bigambo byabwe ne mu bikolwa, asobole okukituusa mu bulamu obutaggwaawo nga tekuli bbala. Muli kitangaala ky'ensi, Mulitawaza amawanga, mulenga ensi yonna. Anye Katonda n'obukulu bwe. Nkweka ekitangaala kya Kristo. Abazaala abaana nammwe bazadde b'abatiisimu, ekitangaala kino kibakwasiddwa mu kikuume. Omwana wammwe Kristo gw'atangaazizza asobole okutambula nga ng'omwana w'ekitangaala ddala, nga munywevu mu kukkiriza, ate Mukama bw'alijja agende wamu n'abatuukirivu be bonna okumusingira mu mubiri gwe ogw'omuggulu. Amina. Tuzaako abanga alina omudaali basakule okuliwa omukisa. Ayi Mukama Katonda, tukubabaza kino mwana wo kyaleese nga tunaba okukkiriza, tujja tukisaba bulijjo abiyambenga okulangirira ku Kristo bwe, netumanya nga muwolereza bijja biri munye mu kukkiriza. So tuwe omukisa n'oya paati ya mwana ya Mutuukirivu. Haleluya. 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 Mwenna ababatizibwa mu Kristo, Kristo mwamwambala. Haleluya. Haleluya. Tuweereko omwana waffe mu ngalo ate katuleko abooluganda. Ebirabo tuleka abana balondebu, obulamu tusaba kwetunda atagwawo.
biwunye bibe ebirabo byo Tata bisime ebirabo tuleka abana balondemu obulamu tusaba wetunda atagwawo yongera okulungamya abasana n'enkuba bibaze byetuseba Tata bisime ebirabo tuleta abana balondemu obulamu tusaba weduna atagwawo yongera okulungamya omusana n'enkuba bibaze byetusiga naffe twesime ebirabo tuleta abana balondemu obulamu tusaba weduna atagwawo tusaba kimufenna babutusoba okufa otutwale mu ggulu noli twesime ebirabo tuleta abana balondemu obulamu tusaba weduna atagwawo baganda bamugere kanakwatiriza buli kantu asome ekitambiro kino nzina mumwe tumuweereza Omwana gw'ekitambo ekyakisiime akigye mu mikono gy'akitwala kibeeremu erinnya lye lyonna ekitiibwa naffe kitugase wamu n'ekereziya yonna omutukuvu. Ayi Katonda, ayi Mukama, okuweereza okutukuvu kutuleetere omukisa gw'okulokoka kyekukola mu ngeri etalabika kukitukuumire n'amaanyi gaamu sekula Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Tugirazise eri Omukama. Twebaze Omukama Katonda waffe. Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa tutule mu kutya n'okulokoka. Omukama Paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssewannaku okwebaza bulijjo na buli wantu anti tumanyi nga tuliwo okussaamu kitiibwa ekitakoma ffe abafa otudduukirira n'obwakatonda bwo ate n'otufunira n'eddagala ng'olugyamu ffe ffennyini abafa n'abo ababadde bazikiridde mu bibadde bibazikiriza mubajjira eby'okubalokola ng'oyita mu Kristo Mukama waffe muyijjira abamalayika mulitendera ekitiibwa kyo nga basanyukira mu maaso go emirembe gyonna naffe nno tukwesengereza okiza amaloboozi gaffe gagattibwe n'agaabwe tugambire wamu okujaguza nti mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo. kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna twegayiridde byonna bye ku bibugo tufuna omubiri n'omusaayi gw'omwana Mukama waffe Yesu Kristo era bino kwe mukubona kweyesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba
mutoole mulye ku kino mwenna anti gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Eyamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye kuno mwenna anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayo okubeera mu n'okubeera bangi okusonyiyisa ebibi n'omukikolanga lwakunzijukira. Tewakyali mukati gufuse mubiri gwe nevini mukikompe efuse musaayi gwe. Ekyamagero ekyokukkiriza Tulangira okufa kwo Ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo kusala oluggya. kale nawe Ayi Mukama olw'okukkiriza okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati ogw'obulamu negazooka nga tukwebaza kuba tuganyiza okubeera mu maaso go n'okuweereza. Tugayidde nnyo nga tukwesengereza olw'olwabira omusaayi gwa Kristo mubiri batukuŋŋaanye wamu. Jjukira Ayi Mukama Kiriziya bunyakulongo y'ensi mubizeemu okwagalana muni Papa waffe Francisco Omusukufu yaffe Yosefu Antoniyoosibwa n'abona bakwawulirwa mu bunnaddiini ne mu mbeera zonna z'osiima. Jjukira ne baganda ffe abasenga basuubira okuzuukira ddala be tusabidde mu ngeri ey'enjawulo mu mmisa eno. Bakkirize bajje ogyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bagiire ekisa mu kufa naffe ffenna tubagende tusaasire tugenda okulamu obutaggwaawo okulala n'okugulumiza muni Maria Mary omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba n'abatume abatuukirivu n'abatuukirivu n'abasinga obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Katonda bw'atyo omuyinza wa buli kantu bw'atyo omutuukirivu mutusoma okufuna n'okunamu naye kunyona buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Tegayire nnyo Mukama waffe yatuyigiriza olwetuwaze okukolwa mu mbeera ze zonna bulijjo era tusaasire tufune nga olwetwaza buli mu bulamu bwaffe. Kitaffe ali mu ggulu, Erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga bwe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokolwe mu bubi. Ayi Mukama tugere twekole mu bubi bwonna tukyambe tube mu ddembe. Kiriza tulonde ky'ennaku zonna tubengewo twekana kumu ate n'okusoma kwa tusuubiza n'atulaga omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe Katonda omuyinza ow'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo n'okutumalekera emirembe emirembe gyange tunulira ebibi byaffe n'amaaso gazikkiriza kwa Kiriziya wo. Kkiriza omwembi n'osatulo nga bw'oyagala kubanga anolamula emirembe n'emirembe. Ebibuka byonna mu nnaku zonna mwatulire munne amwagaliza emirembe. Akaliga ka Katonda Yesu akaliga ka Katonda, Kristu gw'aggyawo ebibi by'ensi, tusaasire, tusaasire. akaliga ka Katonda, akaliga ka Katonda, Kristu gw'aggyawo ebibi by'ensi, tusaasire, tusaasire. akaliga ka Katonda, Yesu. akaliga ka Katonda, Kristu gw'aggyawo ebibi by'ensi, tuwe emirembe, tuwe emirembe, tuwe emirembe, tuwe emirembe. Yuno Kristo kaliga wa Katonda, yuno Kristo aggyawo ebibi by'ensi. Beesiimye abatudde ku mbaga eno entukuvu ey'akaliga. Ayi Mukama, sitwalengerema baweereko ekigambo. Katwambuka bayiteho Mukama, entanda etuuse, tusagabize bayi
bayise kati bonna beetegese. Nzani asembezebwa leero ku mbaga y'Omukama. Ekitiibwa kyenfunye kati gwate kirinaani. Nze okukyaza omutonzo w'eggulu era ndi mu ggulu. Nzaalya koowolwa, nzaalya kyaliddwa, nzaalya sembezebwa leero ku mbaga y'Omukama. Ayi Mariya mmango mwagalwa era oŋŋambe ntya. Nze okukyaza omwana wo ddala gwe wazaala n'oyonsa. Nzani nzaalya kyaliddwa, nzaalya sembezebwa leero ku mbaga y'Omukama. Ayi Mukama gwazza olwaleero, obw'okufa bugobye buti ntwala gy'obeera. Nzaalya kyawolwa, nzaalya kyaliddwa, nzaalya sembezebwa leero ku mbaga y'Omukama. Neyanziza, 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 neyanzegeyezo oz'omwange onkyalidde nga nesimye. Neyanziza, neyanzegeyezo onkyalidde. Bamalayika bo onambasinga nga neyanzegeyezo nkyalidde. Twegayirire. Ayi Mukama, abakukkiriza b'oliisa n'emmere ey'omu ggulu ey'ekigambo kyo ne sakalamentu n'obulamu bawe ebirabo ebyenkana abo eby'omwana wo omwagalwa bibagase nnyo. Basaanire okugabana bulamu bwe ennaku zonna. Tusekula Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Naawe abeere naawe. Ab'omukisa bakuume. Amiina. Amaaso g'Amakakama abasaasire. Amiina. Gyemuli abawe emirembe. Amiina. Tusa tunomeza buli kantu paati n'omwana n'omutuukirivu okusigala nammwe leero ate n'ennaku zonna. Amiina. Bisewedde tugende mu ddembe lya Kristo. Katonda yeebale. Katonda alibaweera abakola obulungi. Katunywere tufube aba Yerusaalemu ekibuga ekikulu, eggulu ly'empeera ekewaffe. Katonda alibaweera abakola obulungi. Katunywere tufube aba Yerusaalemu ekibuga ekikulu, eggulu y'empeera ekewaffe. Tubeebaza okujja mu misa eno. Ayi Mukama mumuwolesezza. Tusaba nno tubamutuukeko mangu nnyo kubanga tugenda okulaba eby'omusumba. Kalisa afunye emmere. Amala kutegera ekyali mu bantu. Simayo emmere eshanu.
Abalino. Nino. Abajaji. Abata. Yale kunyama ya Yesu. Asante sana. Ya foto ganga ulienda. Mtu batu. Uwedemu. Unojangu wana. Watu le wana. Tula wali wana. Eh?